Wetutukidde ku ddwaliro Entebe erya grade B tusanze bambega ba poliisi abanoonyereza ku misango batandise ogwabwe. Bano babadde beegattiddwako abakulembeze b'ekitundu omwabadde ne mmeeya w'ekitundu. Babadde batambula mu bifo eby'enjawulo nga bakuŋŋaanya obujulizi omulina okubuuza abalwadde oba nga ddala omuyizi ono asoma obwa nnansi yabasalira ag'enkolwa n'abakozesa. Poliisi omuyizi ono emwatudde nga ye Dennis Kuteesa. Abamu ku bagambibwa nti batuusibwako obuzibu tebagadde kulabikira wadde n'okwogerako naffe wabula nga ebyabatuukako babitegeeza poliisi era eri mu kunnoonyereza. Kyokka omukyalo gwe tutagenda kwatuukiriza mannya wadde okulaga obwenyi bwe kigambibwa nti y'omu ku baakasembayo okukakibwa omukwano. Atubulidde nti ku ssaawa nga 10 ez'okumakya omusawo ayogerwako yajja waali n'amutegeeza nga bw'alina okumwekebejja olwo alyoke amuwe eddagala. Tinangamba nze ndi ku ddute ate ndi omu naye jangu eri ku kazolite. Nti yamutegeeza nga abasawo bwe batamala wadde nga abalwadde baali bangi n'amutegeeza nga bw'ajja okumwekebejjeza mu ofiisi ye. Nze nga ndowooza agenda kukola ku balwadde bonna bwe tubadde nabo mu waadi kati ne tufuluma naye yayanguye mangu. Kyokka omukyalo ono agamba nti mu kufuluma waadi alina bye yeekengera. Ngenza okutuuka wali wabweru nga simulaba kati ngenza okumulaba ate ng'ava samwe yangatuukirira n'angamba itsoki ne tutambula ne tugenda eri ku kazolite kati we tutuuseeyo babadde nga nze sirabye bantu. Agamba okutuuka mu ofiisi yasanga amaze okutabula eddagala wabula nga tanali mukuba aliko bye yamugamba. Kati we ntudde ng'agenda in another room najja n'eddagala ng'olwedde amaze oditabula n'angamba ngenda kukola ki ngenda kuwa lino eddagala naye ligenda kwebasamu eddakiika nga 5 kuba ali amaanyi konze kisoke nze nga ndowooza mpa treatment era nenteekawo naye linnumye ng'ali nkuba. Omukyalo ono agamba nti yagenda okudda engulu ng'alaba abasawo abalala ssaako abakuumi bamwetolodde ne bamutegeeza nga badde bamunoonya nga balowooza abuze mu ddwaliro. Ng'ate ndaba badokita bannoonya nga bazuze bannoonya ne bagamba watuuse otya eno ne mbagamba waliwo dokita yaŋŋambye ajja eno kuntreatinga kati bagenze okunkebera ne bagamba kati nze okuse nga mpulira I'm not feeling good like ng'obanga omuntu akozesezza oba mbadde ndoota. Kino kyaddirira omusawo yalina okumujjanjaba ku makya okutuuka ku kitanda kye nga taliiko. Abakulembeze omubadde ne mmeeya w'Entebe Fabrice Rulinda bagamba ebikolwa bino baali babiwulirako kwe kwanguwa ku poliisi. Nti waliwo mu bakozi ba wano ku ddwaliro ababadde bakwata abakyala ne babajja mu waadi ey'abakyala balina embuto ne babatwala ne babakozesa bye baagala ne babakuba amalagala ne babakozesa bye baagala. Meeya agamba nti waliwo abalwadde abalala be boogeddeko nabo ne poliisi nga nabo baali batuuse ku buzibu bwe bumu. Abakyala be twogeddeko nabo ababadde bakoseddwa just jo babadde 3 era tugenda laba nti n'abalala baveeyo batubuulire ebizibu bye bafunye wano era tulabe nti kino ekintu tukikomya. Omusawo ayogerwako poliisi y'Entebe yamwanguyidde n'emukwata era bwe tuviiriddeyo nga bali mu kumusoya bibuuzo. So now when I took a patient on guy, usually from casualty. Why from the other guy? Sorry, from casualty. And when you come, there is a set you from casualty. Then after when you stabilize, they send you to ward. Abakulira eddwaliro baliko bye bategeezeza ku nsonga eno. Naye twagala okukakasa abantu baffe abalwadde baffe nti omuze guno bwe gutagenda kukirizibwa kuddamu kulabika mu ddwaliro. So babeere safe, babeere free mu ddwaliro mwe. Ate babeere era free okuripootinga saawa yonna bafuna ekintu ekyefaananyiza ku kino. Olwaleero poliisi evuddeyo nekakasanga bwe banoonyereza ku nsonga eno. Tukitegeddeko nti omwami ono ateeberezebwa okuba kusinziira ku asikaali abadde akola ekikolwa kino kuba ye nga bw'ali asikaali abadde alaba abakazi bavaayo nga baliko chloroform nga tebategeera bigenda mu maaso mpaka we yaloopye ensonga eno oluvannyuma lw'omukyalo omwene yasembyeyo okuba nti n'embeera gy'alimu tetegeerekeka. Poliisi egamba eriko n'ekika ky'eddaga kyesanze w'omusawo ono wabadde asula. Ebiragaga bituteebereza okuba nti no chloroform mu kasenge era mwabadde asula ku ddwaliro awo
ebitalina kubeera mu kasengeke. So tumuyina nga bwe tugenda maaso n'okunoonyereza. Waliwo n'ebbaluwa ezuuliddwa. Ebbaluwa eno yali agiwandiikira omu ku bapasita wano e Kampala okuba nti naamusabira ku birowoozo by'alina ebikyamu eby'okukabasanya oba okukozesa abakyala era nga badde asaba ekirowoozo kino kimuveemu. Twakukakasa oba eno handwriting ye. Kati ekisigalidde ye poliisi okumaliriza okunoonyeza kwayo omukwate asimbibwe mu mbuga z'amateeka abitebye.